naye abantu abasinga beewuunya lwaki kireva gye teyalabiseeko kuva ng'omuntu afudde paka kati bamaze saasobodde kugenda zinadde nina emirimu gye ndiko natuuse leeti n'akasente tekamaze ne muzeeyi yaŋŋambye yantuuse n'amaana n'agenda ngamba fine sebo ne ku eke nali wakulemererwa kyova olaba nagenda neekweka. Lwaki oba olemereddwa nga famire yeemu etuukiddwako okulemererwa kwange tekwali kuva ku famire, kwali kuva ku mbeera gye nali mbeeramu ekajja nsinga sirina busobozi era neekuŋŋaanya ne bannange ne tupangisa takisi ne tugenda ne baŋŋamba lwaki wazze okuziika nga weekweka ate kyasooka nakubuuzibwa nti lwaki tewazze kuziika then ate lasi ne bagamba ate lwaki wazze nga weekweka Miss Mayanja kati muzeeyi Mayanja yakiggala ewange nanga tuddamu kwogera ku famire yange ebikwalagana famire yange biveeko muwonge ebya famire yange biveeko kanza respect Mr. Mayanja kubanga wange Mr. Mayanja gyampanudde wabadde wawanvu abamu bayinza obutalabayo ne baganda bange tebaalabayo bwaŋŋambala nga ava ku famire yange era mmwe abambuuza ku famire eyo mukola bubi ekisenge kye muli mu kugula ekyo mulimu ekirimu kijja balya buli ye kubanga omuntu munaye waba kuggalidde oba oggaliddwa toyina bw'otandika obeera osaawusaayo buyambi kuggulibwa nange ndi mu kugamba nti emabegako nfiiriddwa mami wange tewali n'omu akyogeddeko oba n'okuziika nze saaliyo ninayina embeera gye nalimu ku olwo era nabagamba naye tewali yakiyiteeka nnyo ku mbeera ng'ate leero nti leero toziise ne ku ekera bajja ne baŋŋamba wadde naziika era baŋŋamba nti lwaki wazze weekweka nange njagala kubuuza kiki ekiri mu kuziika naye bw'oba nga obandoningibwa nga gwe bakusudde eyo eno Yesu gye yannonda kati okulemwa kwange okugenda okuziika tekivudde kuba nti saagala olw'okuba bankola biki nze bo bennyini tewalina yambikidde era abantu baŋŋambye Humphrey yafudde era abantu be bandoopedde mabega nti Humphrey bamuggalira mu nju okimanyi tebaagala muntu yenna amusemberera era abantu be baŋŋamba ate muzeeyi n'akiggala n'aŋŋamba toddamu kwogera kuki ku famire kati simanyi lwaki mmwe ate wammwe kibasumulula kibatwala wala nti kireva gye lwaki tewaziise yeggolooza nali nziiseeko kakati lwaliro ojja nonga nti ate toziise Humphrey nze nanyolwa nnyo kuba nti tolina namu mukyalira era muzeeyi namugamba okoze otya Mr. Mayanja yagamba gwe oli mulungi kati tuukayo nno Humphrey baŋŋambye ali mu kasenge tebakkiriza bantu mulaba abooluganda nga si be bankubira naye nga bantu be bankubira naye nga muzeeyi oba ofunye akadde lumbayo era mu kuzika saasobodde naye muzeeyi yabaddeyo aye muzeeyi naye nonyeza akasente kemuwanga sikalaba nzira nze kinneewunyisa okubanga bannamawulire n'abantu ba bulijjo be baŋŋamba naye nga famire teri yakugamba nti munnaye gundi yafudde oba gundi mulwadde kyekisinga okunnuma ekyobutaziika nga kibaluma namwe mumanye nange ekyobutafaayo ekyokuggala olujja olwo nga teri kuyamba muntu nti omulabeko obulwadde oba kiki nange kinnuma nze kireva gye nalina okufa nga sinatuuka nga sinakuba mbongo zimepotea kuba nakaseera katuuka nga nti okuyita mabira nga ndaba nga gwe bagenda okutta bayibuli etugamba tusonyiwaganenga olunyiriri bw'otampa lunyiriri tolina byoyogera ongendereko mu Matayo yokka Matayo 6:14 mpaka 15 wagamba bati meka 10 14 otwatandikira tusome paka kuba 15 kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe kitammwe ali mu ggulu alibasonyiwanga nammwe naye bwe mutasonyiwanga bantu ebyonoono byabwe ne kitammwe tabasonyiwenga byonoono byammwe kyemmanyi Yesu bwe yannonda yampa omutima gwange yagulongoosa siina era ekyanzangayo okubanga nkwatagana nabo kubanga yagambanga nti bw'otayagala baganda bo sikusaanira tonsaanira ewange ekyo kyantwalanga okubanga nkola ki nga nnemerako naye natuuka nange ndabanga munnaayo olumu ne transport ambula wano okunzijjawo bantwala emmotoka eno nange ngenda kuyimba omulimu gwe nsobola kuyimba nakuba bidongo mba nekyo kyebyuma nga binjokye engalo njigabiyige saabisoba njigabiyigize lwambeera kale yenna atalina Yesu ajja kubanga n'omutima ogwo ogwaka mu ye teguzikirenga
kubanga ogwo teguzikira Yesu yagukola ki? Tunulira muganda oyo yakulya awo maaso kuba gambye yagala muntu muno nga bwe weeyagala. Lwakuba nti kati kungamba nti yagala omuganda wali ebunaayira nga bwe weeyagala. Kyonna kwagala. Era bira mu kwagala bira mu Katonda. Weewaawo. Era nga nasabye ekivulu kyange ky'Abalombe Festival nakisaba nga nakamala kiri okutambuza omulimu gw'okuba amataffaali mu bavubuka Uganda yonna. Kijja kuba kitambudde bulungi mba nja kuba alina omulimu gwenkoze mu bavubuka. Osuubira kiteekawo ekivulu kye eky'Abalombe Festival? Ekyo Yesu yakimanyi kuba gwe nkisabye. Olina omuntu agenda okuyambako mu kivulu kino tugambe nga promota? Yesu. Kande manyi ku bano abaawana ab'oku. Yoyo gwe nkugambye. Era yakola n'ekyasooka. Nali nkyagala Namboole. N'akimpa Erugogo. Weewaawo. Oyo yabimala.